إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو غاندا بيبيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyewo nate n'omusomo gwaffe ogukwataganako n'ebyobuwangwa oguyitibwa ebyobuwangwa ddiini, era nga kye kitabu kyaffe mukadde waffe kye tuwandiikira barakallahu fiikum ekigamba nti ebyobuwangwa ddiini toba n'eddiini ebbiri. Sheikh waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahullahu ta'ala, Allah mukuume, barakallahu fiikum. Abooluganda twatandika omusomo ogukwataganako oba ogufaanaganya erinnya ne omutwe ogwawamu ate ogufaanaganya erinnya n'omutwe ogwawamu ogugamba gutya ebyobuwangwa ddiini. Okiwulidde bulungi? Ebyobuwangwa ddiini, ogwo omutwe twagutandika peeji 39. Era bwe twagutandika barakallahu fiikum mu Sheikh bye yajja kunnyonnyola oba bye yajja kulaga nti ebyobuwangwa ddiini ogamba osobola okukakasa, naam, kugamba obulinganga obujulizi nti okumanya ddiini barakallahu fiikum mwe muli bye twalaba nti erina amasinzizo. Ebyobuwangwa ddiini, okiwulidde? Okumanya ebyobuwangwa ddiini erina amasinzizo. Okiwulidde bulungi? Ng'amadiini amalala bugabira n'amasinzizo, erina abamanyi. Ng'amadiini amalala bugabira n'abamanyi, erina abakulembeze. Ng'amadiini amalala bugabira n'abakulembeze. Kakati olwaliro biiznillahi tabaraka wa taala tutandikira ku peeji 49 era nga tugenda mu maaso n'ensonga eyo nti okumanya ebyobuwangwa ddiini, naam, era kugamba Sheikh ajja tulaga kugamba ebitu kugamba ebikakasa nti ebyobuwangwa ddiini. Olwaliro kigamba omutwe gugamba gutya erina ebikozesebwa mu kusinza. Wa barakallahu fiikum. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti n'ebikozesebwa mu kusinza mu ddiini y'Obusiraamu, n'ebikozesebwa mu kusinza mu ddiini y'Obusiraamu ne mu ddiini y'abannabyabuwangwa bannamandwa abashiriku byawukanira ddala. Agamba ki? Agamba nti bw'otuuka ku mudaala ogutunda ebikozesebwa mu ddiini y'Obusiraamu osangako Qur'ani n'ebitabo bya hadithi ne adhikaari n'amakanzu ne jiribaabu n'enkofiira n'emisaala n'emiswaki n'ebirala. Ate bw'ogenda ku mudaala ogutunda ebikozesebwa mu ddiini y'abannabyabuwangwa osangako nsiriba, ensimbi eŋŋanda, ensumbi, endeku ez'ensundo, enkato, emmindi ez'emimwa emingi, obwambe obuganda, amafumu, emisota emikalu, nawolovu omukalu, eminya emikalu, amagongolo amakalu n'ebisusunku by'amakovu. Osangako n'ebiriba by'emmondo
amayembe g'enkula, amannyo g'enjaza, ebikira byagoonya, obusaana obukuma ekyoto kya lubaale, emikira gy'emmese ensolima, enjala z'akakubampanga, engabo, amagumba g'ensolo ez'enjawulo, amatu g'emmwanyi, embugo enkadde n'ebirala. Weetegereze bulungi, barakallahu fikum, era wuliriza bulungi. Agamba nti okwawukana kw'emidaala egyo kabonero kankukunala akooleka nti buli mudaala gulina eddiini gye gukiikirira. Ogutunda eby'obusiraamu gukiikirira busiraamu, ate ogutunda ebyobuwangwa gukiikirira ddiini y'abasamize, bannabyamisambwa, bannabyabuwangwa, abashiriku, abakafiiri. Amakulu nti guno gulina eddiini gye gukiikirira ne gulina eddiini gye gukiikirira. Ogutunda eby'ekisiraamu gukiikirira ddiini ya busiraamu. Ogutunda ebikozesebwa mu shiriki gukiikirira ddiini ya byabuwangwa. Okiwulidde bulungi? Kakati agamba ow'ekitiibwa Sheikh hafidhahullahu ta'ala nti okwawukana kw'emidaala kabonero ak'enkukunala akalaga nti ebisinzibwa mu ddiini zombi bya njawulo nnyo. Okubeera nti emidaala gyawukana, guno gutunda bino, guli gutunda biri. Okiwulidde bulungi? Guno gutunda bino, guli gutunda biri. Naye nga bino bikozesebwa mu kusinza. Okiwulidde bulungi? Nga bikozesebwa mu kusinza. Kati togamba nti emidaala gyo gyawukana nnyo, waliwo n'ogw'ennyaanya, waliwo n'ogw'obutungulu, waliwo n'ogwa kino. Tuli kunaakani kubikozesebwa mu kusinza. Okiwulidde bulungi? Era kugamba kye tuliko kitegereka bulungi nnyo eri omuluŋŋamu. Okiwulidde? Wa barakallahu fiikum. Naam. Kakati agamba nti n'olwekyo bw'osanga omuntu atikkidde entalabuusi ate ng'alina omudaala ogutunda ebyawongo, ate ng'alina omudaala ogutunda ebyobuwangwa, oluusi bye bayita ebyekinnansi, aba ayolesezza obubuze obusuffu n'obutategeera ddiini obw'okuntikko. Subhanallah. Tunuulira obutamanya. Kino Sheikh kyagamba kituufu nnyo. Kubanga tunuulira wallahi omuntu otikidde entalabuusi, oluusi omulala abeera ayambadde na kanzu. Okiwulidde bulungi? Naye ng'ali ku mudaala ogutunda ensiriba, ng'ali ku mudaala ogutunda yirizi, ng'ali ku mudaala ogutunda emmindi, ng'ali ku mudaala ogutunda amasosonko ag'amakovu, ng'ali ku mudaala ogutunda ensimbi eŋŋanda, ng'ali ku mudaala ogutunda ogutunda enkato. Okiwulidde bulungi? Ali ku mudaala ogutunda amafumu. Juzi tulina we twasalira ejjuma. Okiwulidde bulungi? Nensomesa ku nankani kubikwataganako ku shiriki, tawhidi, biki. Naye omusiraamu omu ku buvunaanyizibwa yasituka n'agamba nti Sheikh, ebigambo by'osomesezza wallahi binzijukizza. Okiwulidde bulungi? Kubanga twali tugenza okulambula omu ku basiraamu Haji. Okiwulidde bulungi? Mulwadde, ne tugendayo okumulambula naki, tugenda okumusanga nga effumu erimu lyesimbye limuli ku mutwe, ali ku kitanda. Effumu erimu lyesimbye limuli ku mutwe, eddala lyesimbye liyene wansi ku bigere. Allahu akbar. Kakati agamba nti nitumugamba nti musiraamu, wallahi ddala Allah singa akutwalira wano. Okiwulidde? Kati muli mutuufu n'ogendera ku mbeera eno. Laba embeera gy'olimu kakati, oli mulwadde. Kati singa Allah asalawo n'akutwala, okiwulidde, n'ogendera ng'okutuuka mu maaso ge ng'oli mu mbeera eno. Naawe ozambu simanyi kitaawe yabimulaamira
talina kyakola n'olwekyo kubanga era ne kitaawe naye kitaawe yabimulamira ate ne kitaawe woli naye kitaawe yabimulamira kati n'olwekyo alina binyweza talina kyakola naki tunulira wallahi obujega tunulira obutamanya obutagambika olaba obutategeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bananga abaana baffe tubasomese eddiini yaabwe abaana baffe tubasomese tawhid baberenga bategeera tawhid baberenga bamanya tawhid baberenga tubasomese enzikiriza entuufu basobole okubeera nti beetegerera mangu nnyo nga bakyalina baana bato bajja kubeera banywevu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu aqida bajja kubeera banywevu mu sunna bajja kubeera banywevu mu ddiini yaabwe okiwulidde naye ebyo byonna biva ku kubeera nti abaana tetubasomesezza ddiini kati ye naakulanga akimanyi nti yoke musiraamu okiwulidde eddiini ye ya busiraamu naye nga bye byolaba okiwulidde bulungi ne wabaawo ebibaddewo ebyonoona eddiini ye nga tasobola na kubivaako talaba na kugamba bunene bwa nsonga gwe gy'omugamba astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa Allah tusaasire barakallahu fikum n'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala sheikh agamba w'ekitiibwa nti anti talina njawulo n'oyo ayambadde enkofiira ate ng'alina omudaala ogutunda bayibuli katikisimu sapule noveena ostiya amaganduula g'abafaaza ebifaananyi bya Yesu ne Bikira Maariya n'ebirala ebikozesebwa mu ddiini y'Abakatuliki kale weewuunye omuntu singa asanga omuntu ng'ataatunda bino okiwulidde bulungi bayibuli simanyi katikisimu simanyi biki ebyo ate ayinza okwesittala okiwulidde bulungi ate n'asanga atunda ebintu biri ebyekishiriko ebikozesebwa mu ddiini y'abannabyabuwangwa ate n'abeera nga talina nakye simple easy okiwulidde bulungi ng'omulala bw'osobola okumusanga ng'ayimiridde mu ssabo ate nga mu kereziya atyayo okiwulidde bulungi essabo aliyingira nga talinamu nakwesittala kyokka ate kereziya agitya okiwulidde bulungi kereziya yagitya Allahu akbar walillahi alhamdu wallahi njagala obbaka kasabaddu ba Allah tabarak wa ta'ala yes okiwulidde bulungi bonna bukaafiri ne bannanga obukafiri busiŋŋana baddu ba Allah tabarak wa ta'ala anaatuuka mu maaso ga Allah azza wa jalla nga mushiriku tuleme kulimbibwa na sitaani engeri gyetudyekadyekamu okiwulidde bulungi obutamanya bw'omushiriku obujega bw'omushiriku alowooza nti oba oli awo ajja kutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala amusaasire okiwulire bulungi mbu naye alowooza nti ayina eddiini musiraamu ajja astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa Allah wallahi billah nadinu bihi rabbana azza wa jal kino mukukibagamba omuntu yenna wallahi anatuuka ne shiriki mu maaso ga Allah tabaraka wa taala oyo ebibyo bijja kuba biwedde kusiralira mu kyoto mu jahannama obugenderevu n'obugenderevu nolekyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan bannange tulongoose okiwulidde bulungi kati sheeka agamba nti mubuze eki asinga oyo alina amadiini abiri nga gombi agaweereza ng'akimanyi nti gombi gasinza ebisinzibwa byanjawulo n'amasinzizo ganjawulo n'abamanyi banjawulo n'abakulembeze banjawulo n'emisingi kwe gazimbirwa oba kwe gazimbirwa janjawulo shaitani yamubikka etya obwongo n'alemwa okumatira nti ezo ddiini za njawulo ezitasobola kutuula mu mutima gumu. Subhanallah, okiwulidde? Ddiini za njawulo tezisobola kutuula mu kifuba kimu mu mutima gumu. Okiwulidde bulungi? Abadan. Bino Sheikh byakuleetera bino bujulizi obwandikuyambyeko, naye ng'obujulizi obw'omu Qur'ani bwakuweebwa dda. Okiwulidde bulungi? Okuva ku bannabbi nga bajja balwanyisa eddiini eyo ey'ebyobuwangwa gye batandikira nako, gwe mulamu ogubasindisa. Ebirala bijja luvannyuma nga kino kiteredde. Tunulira nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka 13 tannakwata ku kintu kyonna
ashali mu kutobana dini ya byabuwangwa okiwulidde bulungi agisimulire ddala mu bifuba by'abaddu okiwulidde bulungi mu ntegeera y'abaddu abaddu alongose entegeera yaabwe nti yakusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bifuba byabwe abaddu atukuzeeyo babeere nga badda mu kubeera nti kwegamba mu bifuba byabwe nga watebenkeddeyo wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka okiwulidde bulungi yekka nga tewali kumugattako n'akamu n'akeddagala agamba bw'ati omusiraamu eyeetaaga obusiraamu wuliriza bulungi omusiraamu eyeetaaga obusiraamu omudaala ogutunda ebyawongo agwenyinyala nnyo tasobola kuguyimirirako wadde eddakiika n'emu mbwaguleko emirawo oba ebisotta oba obumasu oba ebiyangwe oba ebiyinja ebikuuta enkyakya imaani ey'amazima tetebenkerera wali bushiriku obukkiriza obw'amazima tebuyinza kutebenkerera tebuyinza kunywerera tebuyinza kuba wali bushiriku n'akamu n'akeddagala okiwulidde bulungi okusiba obusibye emmotoka mbw'aveemu akyame ku mudaala ogwo oba okubeera nti abadde atambula kale aveemu akyame ne bw'abeera ali astaghfirullah alazima ne bw'abeera alina byabuuza kale bw'aba tategedde agenda okugira bw'ati okwetegereza subhanallah ye obwesiga abujjawa mu bantu abo obwesiga abujjawa nti alina byagenda oba okubuuza okiwulidde nti oba alina byagenda okugulawo oba abadan tasobola okiwulidde bulungi nolwekyo kyekino sheekh kyagambye nti omukkiriza omutuufu omudaala gwe nnyininyini abeera agwenyinyala nga n'okugutya agutya okiwulidde agamba bw'ati sheekh ow'ekitiibwa tasobola wadde okutuula we guli mbw'alindirawo omuntu tekisoboka okiwulidde bulungi agamba tasobola wadde okugikyamako mbw'asabe chenji tasobola kugikyamako wadde okubeera mbw'asaba chenji mbw'afunye obwetaavu obwa chenji mbukakati akyamaawo ku mudaala ogutunda ebyo okiwulidde bulungi ebikozesebwa mu bushiriku mbw'asabawo chenji tekisoboka busobozi okiwulidde bulungi kakati agamba sheekh w'ekitiibwa hafizahullahu ta'ala nti tasobola kupangisa mudaala nga guliraanye emidaala egyo kwegadde bwabe kibeera nti ye agenda kutunda nnyaanya agenda kutunda butungulu agenda kutunda watermeloni agenda kutunda ndagala agenda kutunda simanyi biki ebitundibwa ebya halal okiwulidde bulungi tasobola kupangisa mudaala nga guliraanye omudaala ogugenda okutunda ebintu ebyo okiwulidde bulungi waakiri agwerekereza okiwulidde kakati agamba bw'ati agamba nti tasobola kuba nannyini mudaala n'agupangisa omuntu atundireko ebyenyinyalwa ebyo kwegamba kino kitegeeza ki sheekh kyategeeza wano nti ye yennyini bw'abeera nga ye landiroodi nannyini mudaala eyaguzimba okiwulidde bulungi oba nannyini dduuka eyalizimba ennyumba okiwulidde bulungi kati oli tasobola kujja ng'agenda kumupangisaako ennyumba eyo oba omudaala ogwo naye nga byagenda okutundiramu bye bino bye tulabye masosonko nsimbi ŋŋanda simanyi mmindi za mitwe mingi endeku zino ez'ensundo simanyi ate obubugobugo okiwulidde bulungi obubobobo obw'ekijegajega obwo bwe bakozesa obwo amafumu simanyi tasobola kubeera nti omuntu agenda kutundiramu ebyo yesi agenda okutunda okiwulidde naye olw'okubukkiriza bwe olwa tawhiidi we olwa aqiida gy'alina tayinza kukkiriza muntu apangise ennyumba ye oba apangise omudaala gwe nti akole ki nti atundiremu ebikola ki ebintu ebifanaganako bwe bityo tekisoboka okiwulidde n'olwekyo barakallahu fikum agamba atya sheekh agamba nti nga bw'atasobola kuyimirira ku mudaala gwa mbizzi nti alindirewo omuntu oba asabe chenji
oba yeggame wenkuba oba okugulako ennyaanya n'obutungulu ne green pepper wadde nga biri halali bw'ati era tasobola kuyimirira ku mudaala gwa byawongo. Okiwulidde? Tasobola kuyimirira ku mudaala gwa byawongo okugugulako akamasu n'ekyangwe. Okiwulidde bulungi? Nga bw'atasobola kuyimirira ku gwa mbizzi oba ku kyamawombo asabewo kyenji oba mu mbeera yonna muyegamawo nkuba nga Sheikh bw'abisengese wano. Okiwulidde bulungi? Kakati ate ogwagundi ogutunda biri ebyawongo, okiwulidde, oba ebikozesebwa mu ddiini eyo ey'ebyobuwangwa, ate wallahi weasinga okwenyinyala okusinga embizzi omuntu eyategeera aqida, eyategeera tawhid. Naye olwaleero baddu ba Allah tabaraka wa taala, fumiitirizaamu abantu bayimiridde batya. Ogw'embizzi n'ogutunda ebyo abantu basinga kutya guliwa, abantu basinga kwenyinyala guliwa. Situgamba nti ogw'embizzi balagaye mu kwenyinyala kuba gwenyinyala, era Allah baweemu obulungi mu kwenyinyala embizzi okwo. Okiwulidde bulungi? Bakikwata ekyo alhamdulillah bakiyitako. Okiwulidde bangi maaso ga Allah tabaraka wa taala. Kakati ate guno ogw'ebyawongo ate ashaddu, nga bw'olaba ogw'embizzi abantu bw'ogwenyinyala bwe baguyita ewala, bwe bagutya, bwe bagutamwa. Okiwulidde bulungi? Ate guno gwo basaana ate bagutamwe ennyo, bagwenyinyale ennyo, bagutye ennyo, bagudduke ennyo ekigenda ewala. Lwaki? Kubanga gwo gugenda gwonoona enzikiriza. Okiwulidde? Gwonoona obusiraamu bw'omwana Adamu, era gwe gusinga obubi, la shakka. Okiwulidde? Nolwekyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Kakati eyo point nkulu nnyo Sheikh gyaleese. Okiwulidde bulungi? Point eyo nkulu nnyo Sheikh gyaleese. Kakati agamba nti bw'atyo era tasobola kuyimirira ku mudaala gwa byawongo okugugulako akamasu n'ekyangwe, kubanga omukkiriza takkirizibwa kusiŋŋaanibwa wakolerwa bukafiiri. Allah yakigaana. Okiwulidde bulungi? Totebenkererawo, tobeerawo n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi? Kakati wuliriza, agamba nti naye kennyini tatebenkererawo. Allah yakimugaana, naye olw'okuba nti yasiramuka musiraamu haqqan ebyamazima, tayinza kutebenkerera wantu wafaanaganako bwe watyo. Okiwulidde bulungi? Kakati agamba bw'ati, hafidhahullah, Allah amutukumire Sheikh, agamba nti omukkiriza asonyiwala nnyo okumusanga ng'ayimiridde wali shiriki okusinga bw'asonyiwala ng'asangiddwa ewatundirwa embizzi. Embizzi bwononefu obutakaafuwaza, ate ebyawongo bukafiiri obusiraanyiza mu muliro olubeerera. Ekyo kinva okunnyonnyola. Okiwulidde bulungi? Naam. Agamba nti alina omudaala ogwo takkirizibwa kuwasa mu maka masiraamu, kasita abeera ng'agulina omudaala bwe gutyo, ebyo byatunda. Okiwulidde bulungi? Omuntu afaanaganako bw'atyo takkirizibwa kuwasa mu maka masiraamu. Niyo olwali tufaanana tutya? Abantu bafaanana batya olwaleero? Okiwulidde? Agamba bw'aba yawasaamu dda obufumbo busazibwamu. Okiwulira ssebo? Bw'aba yawasaamu dda obufumbo busazibwamu. Amakulu obufumbo tebubeera butuufu, eyo nikaha tebeera ntuufu. Okiwulidde bulungi? Agamba era abaana tebamuweebwa. Lwaki? Kubanga abaana babeera bazaalidde mu mbeera efaanaganako bw'etyo, babeera baana ba bwenzi. Kubanga eyo nikaha tebeera ya shariya. Okiwulidde bulungi? Eyo nikaha tebeera ya shariya n'akamu n'akeddagala. Lwaki? Kubanga ikhtilaafu ddiini, kwegamba bano baawudde eddiini, ate ng'okugattibwa kw'eddiini mawaani'u nakani nikaha. Okiwulidde? Ebigaana nikaha okutuukirira ikhtilaafu ddiini, mulimu okwawukana kw'eddiini.
songa ate mu ngeri yemu oba another one round mu ngeri yendala wakiwulidde bulungi mu bintu ebigenda kunywezaawo nikaha itihadu ddin okubeera nti eddiini yemu eddiini ya tawhidi gye tuwogerako eddiini ey'obusiraamu gye tuwogerako eyaqiida entuufu wakiwulidde bulungi nolwekyo barakallahu fikum bw'aba yasangibwa yawasaamudda obufumbo bubeera bufu obwo era ono omwana agibwayo bugibwa mu bwangu nnyo mbagirawo bw'obeera musajja nga gwe wamuwasa okiwulidde bulungi oyo obusiraamu bugamba nti mangu nnyo mbagirawo okiwulidde bulungi temulina na mu bufumbo mmwe wabula mubeera mu kwenda abaana be mubeera muzaddeko babeera baana ba bwenzi tebabeera baana ba shariya okiwulidde bulungi n'akamu n'akeddagala kati Sheikh agamba tasaalirwa ng'afudde lwaki kubanga abeera mukafiiri agamba wadde okusabirwa ekirungi kyonna okiwulidde bulungi tetubasabira abafaanaganako bwe batyo abafudde nga bashiriku tubasabire wa Allah abasonyiwe tubasabire ebirungi la abadan agamba wadde okuziikibwa mu limbo z'abasiraamu lwaki omusiraamu n'omukafiri tebaziikibwa wamu omusiraamu n'omushiriku tebaziikibwa wamu okiwulidde bulungi agamba wadde okulya ennyama gyasaze lwaki kubanga mukaafu mushiriku Allah yatugaana okiwulidde bulungi agamba kubanga mukafiri ow'olwatu okiwulidde bulungi mukafiri ow'olwatu tetulya nnyama ye gyasaze bw'aba afudde tetumunaaza tetumuzinga musanda z'abasiraamu tetumusaalira tetumusabira kirungi tetumuziika mu bifo waziikibwa abasiraamu okiwulidde tetumuziika mu bifo waziikibwa abasiraamu okiwulidde kasita abeera ng'ali mu bushiriku okiwulidde ali mu bukaafu ali mu bintu eby'ekiyaaye okiwulidde bulungi ebitali ku mulamwa ogwamutondesa kuba omulamwa ogwamutondesa tawhid kusinza Allah tabaraka wa taala yagusula dda omuguluka yaguvaako dda nadda mu bintu kugamba ebyokugatta kwa Allah tabaraka wa taala okiwulidde agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti kale omuntu yenna eyeeyita omusiraamu kyokka ng'alina omudaala gw'ebyawongo akimanye nti mu busiraamu aweza buweza muwendo abeera awerekera bagenda abeera aweza buweza muwendo niwabeera wazaabu ezikwata abasiraamu naye ne zimukwatiramu wano mu by'edduniya byentegeeza okiwulidde bulungi abakafiri baagala okubonereza ne babonereza abasiraamu okiwulidde bulungi kugamba oba kubasiba oba kubatta oba kola kutya okiwulidde ono ayingira ekkomera afaanaganako bw'ati gwe tuwogerako ayingira ekkomera nga mukaafu naye ng'ate alowooza nti ye musiraamu wadde nga n'abantu abamu bayinza okulowooza nti musiraamu naye wa Allah tabaraka wa taala ono ye abeera ayingidde ekkomera ng'asibiddwa bwereere kubanga ye abeera mukaafu okiwulidde bulungi ate bwe kubeera kuttibwa abeera attiddwa ng'attiddwa bwemage arangiddwa bwereere kubanga bali baagala kutta basiraamu ate ono ye si musiraamu amakulu nti abeera afudde ng'afudde mukaafu afudde mushiriku afudde si musiraamu nakamu n'akeddagala kakati agamba nti akimanye nti mukafiri ow'olulango ekyakimanye okiwulidde bulungi kati agamba atagasibwa nkofiira emuli ku mutwe kubanga enkofiira eri ku mutwe egasa musiraamu okiwulidde okugiteeka ku mutwe okiwulidde agamba nti ne bwasaddaaka n'asiiba n'agenda e Makka taba musiraamu okiwulidde amakulu ne bwakola ebintu ebikolebwa abasiraamu mu mirimu gy'obusiraamu tabeera musiraamu n'akamu n'akeddagala agamba pakaddi okutuusa ng'ayabulidde eddiini y'abasamize n'asigaza obusiraamu bwokka okiwulidde bulungi ajja kubeera musiraamu kasaana abeera nga yabulidde eddiini y'abasamize ng'agivuddemu nadda mu ddiini ya tawhidi ey'abasiraamu ey'okwawula Allah tabaraka wa taala ey'okusinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala
ey'obutagatta ku Allah azza wa jalla, eddiini ya kitaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Oshuulidde bulungi gye yalimu ey'okunywerera ku tawhidi, ey'okutigomya shiriki, okukamala obukamazi, buli wonna waabeera abadde. Nolwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, omusomo guno n'emisomo egikulembedde awo emabega, Sheikh abadde agezaako okulaga oba okunyweza oba okukakasa nti ddala kituufu eddiini ddala kituufu ebyobuwangwa ddiini, ate ng'omulamwa si kulaga bulazi ne biggwa abadan, wabula akulaga, okiwulidde bulungi, osobole okubeera nti obyewala. Okiwulidde era kye kino kyakulabula wano kungulu ku kitabo, n'akugamba nti toba n'eddiini ebbiri. Okiwulidde nga gwolowooza nti oli musiraamu, ogenda kufundikira oba gwe gwolowooza nti oli musiraamu, naye wa Allah tabaraka wa ta'ala yakubala nti oli munnabyabuwangwa, oli mu ddiini ya byabuwangwa, takubala tuli musiraamu n'akamu n'akeddagala. Nolwekyo abooluganda, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Emisomo gino bannange, emisomo gino tugisome biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nga tugiganyirwamu, tutereze enzikiriza zaffe bannange. Ebintu bino, ebitabo bino, barakallahu, mbakubiriza nnyo bannange, ebitabo bino tubigulira abantu baffe, ffe nnyini tubisome, tutereze, tubigulira abantu baffe mu byalo, abantu baffe bino ebintu bye twogerako bye bawangaaliramu. Okiwulidde bulungi? Oba tolinayo bantu, kola saddaaka, ogule ebitabo nga bino, bigendo obibagabire babisome. Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabalungamye ojja kufunamu nnyo maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.